ebumugenda kati mbuuza Mr. Mwanda abagireyo see the leaders nga tubasaba ngetereze kubanga okutransitioninga okuva mu 1964 environment okuyingira mu nteeka empya sinonanize wejjusa okukolagana n'abayimbi wejjusa okukolagana n'abayimbi I know them golooza bano kati babayogedde wano gitakatolojja kulungira semba my inside no sembasekerera you have to understand bwe banaabanga bano abali ku board tebaunderstandinze balina okuunderstandinga abantu bayimbi ki abasinza okulugira mu bukulembeze bonna be bamu waliwo ababa basinga nga bakulubira omukete bali register I tell you, balina meeting ku Mugenzi radio laughter Mugenzi radio ya kwata ka microphone from Edis nayogera ebintu namvuma nayogera nakasi olwata microphone bwati nangobiresi muzeeyo oyinza okukola TV kano kabadde kabadde badde nina okubikola akononedde erinnya yakumidde musanyufu kubanga akoze akabadi but is not alone the following day I am used to them. The problem is that information is so when we take up the international, it takes me a lot of explanation to the international people in Ghana. What's going on? What's going on? Why are you in the media negative? But the good thing is, abayimbi balinga Uganda more situation ajja kuza abakazi ajja kutinga they do the same things oba musirikale waawa they do the same things so nabana abayimbi bakola wano nebweru it's surprising. So when I explain to the international community, your government policy, government is not clear. Take obuyambi bwayo bakoze proposals nyingi ziri ku meza z'abakulu bangi nnyo naye tebannategeera mugaso gwa music and I hope the new board will pick it up from there kubanga tukoze proposals tolooza nti musical Nigeria ali popular globally by accident. No, it's a government policy. Nechikola, nechitambuza, nechituka. How do you feel that? So if you get that intervention from government, it's necessary. Because they take and only take out Twitter got a lot of other things. Twitter got synergies in enforcing the law. Twachigezaako nga tukwatagana ne URSB, UPRS, police, URA, and KCCA. Nga tukola sensitizations and enforcement exercises. But unfortunately, lokubanga bali abalala ffe twali tubeegayirira mujje tuyambe tutambulire wamu. Tebalaba kibafunamu. They dropped off. Netusigala UPRS na police. Now, if it's a government policy, you people must work together. So, twetaaga sente za government as such. Twetaaga good policies. Abayimbi bakomplaininga bagamba ku mulembe gwe terina kye bafunyeeko okujjako obuno gwe batava mu kuzibu badde bagamba basubira mu kizibu bagenda mu kibulamu basete esinga zonna badde olyanja. Andi ekirungi
vudde nava mu office ne bakola audit gwe mu byonna bye boogende buvuddemu nti nabba sente ye nandibadde wano bagambye reporting eri inaccurate those are nakati nga twagambye nabo tu auditing. I mean you cannot fail to find those mistakes bwe kiba ng'onoonya to justify your actions. There is no way you can fail to get a mistake from somebody. There is no way. Okujja kwa ng'oli very very objective nogaa naye kino si kyamaanyi kati oli nagaa nti tumaze emyaka 8 nga real nga n'ebbaluwa zirina ne reports azirina election results then sagala nina reporting so what I'm saying nti abayimbi abagamba tebafunye sente batuufu kubanga tebabadde bamemba mubadde mubayamba nga tetuzibawo teekateeka naye nga batuyomesa nyimba zange ziyimba sente zange ziwa mutubabu sinza kufuka memba bino sibitegeera nomutula one on one nze no bampita mulomo babaye kimbisa omulomo buli gwe njogera naye mukonvinsinga n'ategeera because I know what I'm doing. Nyonyola n'ategeera so baga togenda wawasula ajja mulogo yona ogendayo ojja kuvayo mu mati naye tetulamutina ekirala bagambye mu report very unfortunate nti enforcement yaffe badde bakisibate balina ekigayo kyebakozesa bahashulwa nti badde etugunya. I want to tell you faith nga tukola enforcement tetufunangako counter attack nga gye bafa poliisi yaabwe ate poliisi endala nejja ne bakwata. We never got that. Kubanga twali organized and systematic naye nga problem yaliwo nti flow of information kasita twafuna breakdown ne regulator things began to go kubanga information was not going to the regulator to know what is going on. Nimumuwandikira twagala twogere to evaluating nebatakuddamu. What do you do? Walk away and go to sleep or continue and wait for the fate? I chose to wait and era bino byonna byagenda okubeera ngambye expecting because I knew I was not cooperating but not because I despised them because they were not responding to my letters. Bwe ziri wano sogera from the air siri mu office you can go and ask them to show you the letters they are there. Abasinga abayimbi bali bakomplaininga nnyo ku bw'obakulira otya nga toli muyimbi bebagaba obuyimbi baveeri tebagenda nti kati gwoli muyimbi ofuuke bamprovinga banyasinga olwokuba siri wa myaka gyabo nina ennyimba nfuna ne royalties. I have ever got royalties oba nafuna emitwalo abiri nange nafunako ate ozifuna nga tolina luyimbi